Bita mu kusoomozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si bali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga abataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange ye taata wange ate yaakabiŋŋamba tata jangu ntime. Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul taasa omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. Mu kusoomozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si bali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga abataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange ye taata wange ate yaakabiŋŋamba tata jangu ntime. Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul taasa omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. Nyenye eggwanga nga tudde ku programu yaffe eya Save a Soul taasa omwoyo tukomyewo nate ne mwami Spalo era ng'atulaga byeyagezaako we yakoma era byakoma. Era lwaki agambye ogamba nti kino kigezezzaako ate kaŋŋende mu ba Save a Soul bannyambe. Empapula za Administrator General lugulo lwo mwaka ki? Tukyali mu 2020 otuyingira 2021. Tukyali tuli mu 21. Nga bingi bizitowa. Abaana eddame ly'omugenzi lirimu. Wakiso district of government. Meeting gye mwatuulamu. Gye twatuulamu okusooka. Eno meeting gye mwatuulamu okusooka. Attendance malimu abantu 15. Kati mbuuza. Omwakola bino byonna mwagala mukole biki? Mwali mulonze ba administrators. Kuba ndabye nga kyekatata alina ku bintu ebyali. Kakati bwe tumala okutuula meeting eyo kati bwe ngende wa administrator nziguddewo fayiro ne baŋŋamba ngitwale wa Kiso. Ne ngitwale wa Kiso ne wakaawo ne bigenda mpaka wakaawo ne bivaayo ne bampita ne baŋŋamba nti meeting mugenda gikolera wa Kiso oba mugitwale ku division. Kati engeri gye nalaba division etuli kumpi ne mbitwala ku division. Sooka olindeko we mwatuula wano sinaba kusoma nnyo naye wentunudde tunuddemu mwalimu abaana namwandu ne ba anko ne ndabamu ne looya. Olwo maama aleese looya gye tutamanyi oba byavaawa. Looya ameta mu meeting ey'okubiri. Isooka kuba yeyanjula nti looya nze ndi looya wa maama. Yajja ategesa ebintu bye. Tugende mu maaso. Kakati ofunye empapula okuva ewa administrator. Bwe mala ozifuna muze mu meeting ey'okubiri mu maka ga taata. Meeting yali ewa taata muto. Meeting yali ewa taata muto yagaana. Bo ne bagenda maaso ne bategeka omukolo abawaka ne bagula buli kimu. Kakati nze nengenda ewa RDC ne muyitiramu. RDC n'abiyimiriza era n'ampa amabaluwa n'aŋŋamba nti bagende tebageza kukola ekintu kyonna babiyimirize era n'atuyita ne tugenda mu meeting. Yeno yala RDC eyimiriza. RDC yali eno. Yende barua ya RDC wakamera tujja bisika. Ng'eyimiriza ebiko egenda okukolebwa byonna. Mu gwokubiri.
eno yali mu September nga bise 21 Mediation meeting on 20th September 2021 ono yali abayita stop all activities development of building of any kind of said land until we get further to additional meeting mediation meeting yeno kakati bwe tugenda ebbaluwa ali eyimiriza olukiiko olukola ki kubaawo n'ekintu kyonna ekikolebwa ku ttaka yes kakati ne tugenda ewala DC nabo bwe tutuukayo bwe tubayitiramu ensonga ne babagamba nti bwe gwayimirira ne tugende ewala DC kuba yatuyita naga famire yonna ejje era bonna n'amabaluwa ningena ngamba wa amabaluwa kati yene ebbaluwa eyo yayita bwe tutuuka wala DC ne twogera ensonga kati RDC kye yatugamba kyali kimu n'agamba nti nze ne Sale tugende tutuuze meeting. Sale yani ono mwana wa maama omukulu nze ne Sale tugende tutuuze meeting then tukole tutuuzeyo amawulire kakati nze bwe nafuluma bwe twafulumayo nengenda ku motoka Sale mwe yali nemugamba nti Sale katujja waka tutuule nga bwe bagambye nagamba tetujja kusobola kutuula leero katufune olunaku tutuule mubukakamu mwababiri mwamu ng'abaana muba nga famire ng'abaana kuba bali baali bagambye nga famire kati gwe n'oli tuze bannammwe kubanga obuzibu bwali wakati waffe abaana abakulu n'abaana abato kati bwe twakomawo ne mbagamba bali bannange nti omanyi bano bagambye tetugendayo nti tujja kufuna olunaku ate nabana abaali bava ewala baali baagala kuddayo oba ow'Embale ow'e Kenya naye yaliwo that time munaye kati ne tukola ki ne tubiyimiriza naye buli we nagezangako okutuma kubanga ng'awaka tebanzikiriza gendawo kubanga yaliya eyo meeting yali tutegeeza ffe tutabagane kubanga tuke kunzigiriganya y'okwabya olumbe kubanga ne ku olwo chairman yaliwo yasitula ne cabinet ye ne bajja mu eri ewa muzeeyi eri kugundi wala DC assistant RDC titwagenda assistant RDC yali alikira side z'ekira kakati ne bagamba nti tutuule ne mutuula egundi negaana okiiko ne luyiika bano ne bagaana kati muzeeyi mukubira ono muzeeyi waffe mugamba nti mbadde njagala kukola ki tutuule naye Sale alimesezza n'aŋŋamba mugende mutuule wa chairman kati bwe nagamba bannange nti tugende tutuule wa chairman chairman n'agamba nti oyo mubbi biki yagala kubba bintu byaki bya mugenzi kakati nze neŋŋamba kati ebbaluwa ziri eziva eri wa administrator nezituukawa neŋŋamba muzeeyi basazeewo tutuule meeting eya famire ku division na muzeeyi era n'akkiriza n'abagamba bano ne bajja naye yaliwo muzeeyi era ne batubuuza ne meeting era muno mweri nga bwe yatuula eno gyendabye wano the minutes yeeno wano abaaliwo era ne boogera n'ebintu bya muze kakati babuuza abawaka bamaama nti ekyapa weekiri oyo muganda waffe agamba weekiri ekyapa kyawaka
bw'amala okyogera ne babuuza n'ennyumba eziriwo ne babuuza n'ebintu bya muzeeyi ebirala by'ayina. Kaakati bo ne baagala bagattewo na kino nti ettaka liri erya muzeeyi erya jjajja nalyo lya muzeeyi. Ate nga muzeeyi yali alina obuvunaanyizibwa ku ttaka eryo okulikuuma nga ffe bwe batunyonnyola nti muzeeyi yalina bukuuma naye nga si lirye. yalina kukuuma ttaka eryo nga jjajja omukazi avuddewo. Kati jjajja omukazi nze namusangawo naye omusajja yesu amusanga naye omukazi namusanga naye omukazi twabeera naye kuba nze nali mwana omu. Wakula na jjajja? Nasibiranga nnyo wa jjajja. Era jjajja yankuza nnyo okugenda okujja eno mu maka ewa taata. Okulanga na jjajja? Nalinga nnyo na jjajja. Naye nga jjajja yali yaŋŋamba ekintu kino n'agamba nti ettaka lino jjajja wammwe omusajja yalirekera abaana abazzukulu abalenzi. Era omwana omulenzi ajjanga kuzimbako naye omuwala tebagenda bawa. Oba kyali mu kalica oba kyali ndowooza y'oli tuli abaluya naye wano bayita abasaamya. Awo weekiri. Kaakati nekibeera nze najja nkimanyi. Era nze taata okumpa wali we nazimba yasooka kumbuuza nti otuusizza okuzimba. Bw'oba otuusizza okuzimba nina okutwala ewa nannyini ttaka omuwe ekkanzu. Ye yali process. Nannyini ttaka jjajja mwami? Nannyini ttaka liri lyali kibanja. Kati si tebaagula mu ttaka naye nga kibanja. Taata mukugulagula mu kibanja? Jjajja muggula yagula mu kibanja. Kaakati wano wazimba ku ttaka taata kwali so si ku liri ery'ekijja erya jjajja? Nazimba ku ly'ekijja. Okay. Kati nze gwera gwe nazimba. Kaakati bino bigenza okujja bino simanya. Ne muganda wo oli kwe yazimba? Omulala gw'ogambye? Sevia. Naye kwe yazimba n'oli omulokole kwe yazimba. Kati n'abaana abalala ababataata abalala nabo kwe bali. Okay. Sigamba nti ffe nga family nyumba yammwe yokka. Nabali kwe bali. Kaakati ebyo bibeerawo eby'olukiiko bino bye mbadde ngamba ku divisioni babadde bagaseko n'ettaka ly'ekijja nti nalyo lyali lya taata? Baali baligasseeko naye ne tubannyonnyola ng'era kale baabiwandiika naye nga ekituufu kimanyiddwa wali wa jjajja si wa taata. Kaakati ebbaluwa nenzizaayo wa administrator zino minutes nazitwala eri. Bwe nazitwalayo ne baŋŋamba nkole ki nga balina bye beetaaga. Nga beetaaga abaana b'omugenzi babaagala in case be bagenda wali mu kifo ky'omugenzi. Ne baŋŋamba genda maama wakuwe ne marriage certificate. Yali mukyala wa mpeta? Kati yali egenda kuvaawa? Ati nze babimpadde genda obireete. Era kati nze ezo ebbaluwa nali ndeeta ezasooka bwe nazitwala nali nzitwala direct awaka. Naye nagenda okulaba nga agenda kuvaayo obuzibu nga buli wengendayo nagenda okulaba nga maama yennyini avaamu ekigambo nga ngamba tukooyo tulinnyirira. Neŋŋamba kakati bwe naddayo ne bagamba bannange ebbaluwa zino muŋŋamba nzitwaleyo naye bakooyo balinnyirira. Bankooyo ku balinnyirira. Era ne baŋŋamba zitwale waani
Maama alinga myaka jenkana ki? Maama ali mu myaka ali mu nkaaga. Ali mu nkaaga. Kati ebbaluwa bwe bazimpa eri ezo nenzireetawa ne basaba ne photocopy y'ekyapa yegende ku fayiro. Bwe najja okubino nayo nengendewa bangamba gende kwerosi wano obitwaleyo babisavinge sigwe obisavinga bo bali nembitwala ku werosi neyekyanga nao yagala no kumpi kuba nsamusanga nawo nibampe esimu ye nemukubira bwe mukubira yavumanze temwakwatagana na chairman byabalemu okukwatagana bavuma paka nembagamba nti bibino nembireka ku desk era bwe naddayo eri nembagamba nti nabimuwadde chairman kati nga tubabisa ku desk ati nabisawo mwali muse kuitalewe oba vice ba naye nga bamukubidde nakitegera nti oli mu office ye ababifunyawo kakati ne bagaana obitwalayo eri bali tebabirecevinga omulungi ali ku programu yaffe Save Us All tukyali ne Mwami Sparo era nga tunnyonnyola obulimi bwalina ku mutima lwaki agandibwa okuba nti atuuka mu maka ga kitaawe. Gwenna ali eyo ng'oyagala okuba nga oli ku programu eno osobola tweyambisa ku nnamba z'essimu awo oba n'ogenda ku YouTube channel yaffe n'olaba ebiriyo n'osobola okubaako naawe ky'otubuulira. Programu eno ebeerawo buli lwa Saturday ku ssaawa emu ey'ekiro paka ssaawa 2 n'osobola okunnyonnyoka ensonga z'abantu baffe be tubeera tuleese. Kati naawe ali eyo wenna ng'oyagala okulangira mu programu eno oba ng'oyina ky'oyagala kusaba mu programu eyo olwaddembo tutuukirirako n'oba nga twogerezeganya n'olaba engeri gyegenda okuba nti ofuna. Queen Mother, Save a Soul. Osobola okutufuna ku nnamba zino. Mu kuwummulako kansubire nti okyali nange era nga tukyatambulira wamu programu yaffe ne Save a Soul. Empapula za nnina wano eno zeezo omwami yagezaako okugenda mu bamateeka abakwasaganya ebya family alabe nti afuna obwenkanya. Sinnakuga ku nsonga lwaki yakomawa tugenda kubanga tubiraba ffenna. Mwami Sparo twakomye nga ebbaluwa chairman azikoze atya aziganye bati zibatuuseeko bwe zitabatuukako ne bikomawo n'obita no zabatuukako kubanga kati nga nzirako emabega bwe meeting eri gye twatula ku division baatugamba tulonde ba administrator kakati maama ne bawanika omukono nti yawanika n'agamba ndi administrator ekyo ne bakola ki nekiyita ne ono osale omwana we naye ne bagamba abeera administrator kati ku saidi yaffe nange ne baŋŋamba ki obeera administrator no omuwala oyo gwengambye weseeta naye ne bamuteekako administrator. Omuwala oyo neetaaga omukubeera ku ssimu tuliye ku ddoboozi lye. Kakati ne tubeera ba administrator bana abalina okukwasaganya ensonga ezo. Era bannange ne baŋŋamba nti gwe beera administrator kubanga ebintu bino bibadde bitusobedde. Ingeri gy'okwasaganyiza naawe n'okubeera kati mu bufunze okusaba kwabaayo tekwabaayo olumbe lwayabizibwa tetunnayabizibwa tewali kyabaayo ku olwo nemwatula temwateesako olunaku lwonna up to now twaddamu ne tutuula nga ffe abaana abakulu ne tugamba nti tuteekewo okusaba. Kati bwe tugamba okuteekawo okusaba nga tulina okulaba abakkanisa kati ab'ekkanisa ate maama gyakola ki gyasabira ne tugenda ne tulaba ku bavunaanyizibwa ku b'ekkanisa
ne batugamba ti maama wammwe alina okubeerako bw'aba asazeewo ye bajja muwuliriza naye mmwe tebajja bawuliriza kubanga ebyakatonda birimu ebyo temusabirayo ye kye baatuwa si gye musabira. Nate omugenzi yali asabira maama okusinga omugenzi yali amaaso gaziba takyasaba gali gazize emyaka 4 naye before yali asabirayo. Naye kati bwe bagamba nti bwe bali ab'ekkanisa batugamba ne batugamba kati twagenda okuwulira nti ne maama ataddeyo okusaba nti tulina okusaba nga deeti ya maama yeesooka oba yammwe yali esooka ya maama ate yeesooka kati yakiwulira ye n'akikola ki n'asaba okukwe nga ovuvudde mu 2021 tugeze mu 2022 mukyali ku kusaba okwali okwa wiiki 2 kati akuteekawo tugenda okuwulira nti ataddewo okusaba kati abamu nga babitankana nti alumbe netugamba ffe tetunate kuba bagamba famire yali yataddewo olumbe netubabuuza nti tetunateekawo biri ebyaffe babiganye nti maama waali wano ku kyalo agenda abuulira abantu bonna n'olunaku waliyo omukolo naye nga omukolo gwe batankana taguwadde linnya ttuufu era nze bwe nakiwulira nengenda ku division waliwo abakola ku byamaka nembagamba nti bannange mpulira ate omukolo ogugenda awaka naye tetugumanyi nako ffe abaana abawaka naye gugenda guta ne bamukubira essimu maama n'agamba kuba bonna baali bamaze okugamba tetujja kulinnyayo oba bye bakola nga tebatutegeezezza kuba teyategeeza ku baana bonna abalala wabula abantu be batubuulira kyekigenda mu maaso kakati bali ne beekyanga nti tetujja kulinnyayo kati bwe ŋŋenda eri mubakulira ku byagundi bya famire bakukubira maama bamubuuza maama abawa ono mutabani we nga bamubuuza nti twawulidde waliwo omukolo gwe mugenda okukola mukolo ki gwalumbe oba kusaba n'agamba kusaba anti omugenzi yali asaba akola birthday ye naye kati ffe twagikyusiza kusaba ngati nga maama yakyogera nenoono mutabani we kati oli nagamba bataddeyo kusaba si lumbe singa lubadde lumbe tubadde tugenda bayimiriza kati ne bakubira ne chairman oba abimanyiiko chairman naye yatandika nagamba kuba bamugamba waliwo omusajja azze wano yeemulugunya kubigenda mu maaso mu kitundu kyo naye obimanyiiko biri bitya. Chairman yatandika kuvuma kubanga oli yamuteeka mu lawudi n'atandika okuvuma oyo mubi nnyo mubbi ayagala kubba bintu biki bintu we bityo namugamba nedda chairman sikubuuzizza bya kubba nze nkugamba mukolo ki ogumanyiiko tie ngumanyi oli naamuggyako nagamba nti chairman nno tajja kuva na ku simu yange lazima yaddamu n'amukubira era chairman oyo alinga myaka emeka mukulu ali myaka nga 7 plus mukulu kakati ekyo bwe olwo byakomekerezebwa bitya bali ne bangamba nga bwe basazeewo omukolo guno gwa kusaba mugende mubeerewo kuba bayinza okukola akakodyo nti omukolo gwa kusaba ate ne bakola biri ebirala naye bwe mubaawo musobola okukola ki okubiwakanya mugende kuba twena tusazeewo tetujja kugenda kuba tebatugamba kati nempita mu bannange ne mbagamba bannange batugambye tugende tubeerewo mu kusaba naye
oli awulira nti emmere mugizire naye nga mukoze eki mwemuli era bwe twagendayo abantu be bataayise ku mmere twali tetulina kukiika era bwe twamaliriza okusaba kwaliwo baali baagala kuleetamu era ensonga ezo nga kyamaani waali n'oyo kubanga be baawa speech oyo mutabani wa maama oyo ne mwannyina baaliwo be baawa speech ffe nga tutudde butuuzi eri ne kyamaani kakati ab'ekkanisa bagenda okulaba nga babiwatanso biwanvya nagamba nedda ffe kyetwazze kyakusaba ebirala tetujja gendamu era bwe ne biggwera awo babaali batandise biwanvu yakyamaani yasaba akazindaala emirundi n'emirundi kati ne biggwera awo era ayagala basabira omusika oba kakati awo we twasitukira ffe ne tukola ki ng'okusaba kuwedde netuleka nga bagenda kujjula kuba wammere kati ffe ne tugenda ne twegulira ebyokulya ne tufumbira wamu twafumbira nawe wa muganda wange oyo Sevia ffenna ne tukuŋŋaana ne tuliira wamu ne twabuka naddeewo kakati nga ekirala kyendaba mu ebyo engeri gye tuli nze ndi administrator oli administrator ebyogaga by'omugenzi mwabiwandiika byonna paka teulumbe temunnaba kwabizibwa bano bakola bino byonna bye mwakola byabalemerawa oba byatuuka n'ogamba nti anti kati step etuuse weekoma bwe nagendanga eri wa administrator ku office nga bajjayo fayiro bino nga tetubirabanga tebatekinga step yonna oba okufolowinga bikomaawo kakati nze ntambula ntuuka wali bino nga tebijja kyebakusaba okitwala olina okitwala naye nga wala luno papala otampadde dde olwogera ku ki bino byonna byali byomwo kati wano olaba egundi gye bampandiikira nga baagala ebino bye baali baagala proof of ownership ebyomugagga by'omugenzi eyo baluwa taata yooli nnyo nga ngitwale menga administrator general cause widdo nga bagiwandiikira namwandu wabuti nulu n'abawanuka widdo kati okusaba kuwedde emmere mugiridde mugenze mwabuse oyo 2022 tuli mu 2023 olumbe lugenda mu maaso oba kakati tewali anye lindako katono waŋŋambyemu nti tebakyabakkiriza kulinnya wali paka kati temukyalinnya tewali alinnyawo olumbe mwalusabako olumbe nze kenyini bannange bonna nabayitamu ne bagamba tulina okwabya olumbe lwa muzeeyi luggwe kuba amabegakaawo twalikola ebijja okubisimentinga kubanga noono muzeeyi muganda wa muzeeyi yafa yabava naye naafa naye ate mukunyumyako wali taata ali abavuddemu naye agamba yabagattanga ate alinga yali asaze eddiiro nga zze wa maama kati ate alwala afa ngaokusaba kuli kuwedde 21 weyafiira n'olwo okusaba kuno teyaliiko yali amaze okufa tobola ebyensi bitumazaamu kaakati bw'amala okufa tulaba kati tewali atutabaganya bali abalala abaali badde batabaganya bali Kenya abalala tebabifanako kati waliwo omuzeeyi waffe ye yawukana ne bamuzeeyi n'akita neeno ajjayo ngoba waliwo afudde omukolo gwonna kaakati olumbe walusabyeko walugirako kwabeerawo anti muli baguniteeka kati mpulidde mu Buganda mubiina togenze mu bakulu b'ebika otambuddeko ab'ennyiriri ennyimba gye zitambulira ezo bwe zityo okujja nti muteeke kaakati nayita bannange nakubira bannange abali ewala n'abali okumpi ne mbanyonnyola ne bagamba
tulina okuteekawo olumbe lwa muzeeyi nga famire naye okuluteekawo wali awaka tetukkirizibwawo kati tugenda kikola tutya kati nno nze abalabi bange kambatangaazeemu kyova nsobedda ndi ku ssira limu tebakuganya okukola ki tolinnya mu luggya lwa kitaawo kati nga ndimu nga nalowooza kuba twaŋŋambye bulungi nti olumbe terunnayabizibwa etegeeza ensonga esinga obukulu enda ekiri kikulu nnyo ekyobutatuuka wa taatawo osobola kukola kitu nga totuukawo yalumbe butaba temulina akisesibula kwabya lumbe yensonga enkulu wawandiikako baganda bo bayise mama mumugambyeko obeera akyabiganye anti kati bwe tugendayo nga nze nagamba mwanyinazi ku meeting eri gye twasooka nga tuseewo okusaba mu maka ga muzeeyi neŋŋamba mwanyinazi tugende babiri kuba bwe nagenda omu mujja kulowooza nkola ki mbalimba byabaddewo ne tugenda babiri ne tutuuka waka twasangawo maama mwanyinaze ye yasooka okugenda nze nayange nengoberera era ne tuyingira mu nnyumba ne tugamba maama tuzze waliwo ensonga etuleese n'atwanirizawo ne tumubuuza era nga wabona obuuza omuntu kati mu ddakiika zaali nga 3 oyo muganda waffe oyo agamba ye wefusi oba bamukubira simu oba yali ludda wa najja yatandikira eri nga tetunaana kwogera nsonga kyetulese ng'ali eri ali mu kugamba baliwa mbafulumye kati essaawa zino baliwa kati maama we kwe kumugamba sale tulowulirize kyebagamba akati nenyanjwa nenga maama kitulese twagala tuteekewo okusaba wano wa muzeeyi era mukyali kusaba kakati maama n'agamba yaga wa ewaani oli awulira ayagala kuteekawo omukolo gwonna babuulira abo agende agukolere ewuwe gy'abeera oli awulira ayagala kukola omukolo gwonna agende aguteeke gy'abeera naye si wano nebagamba naye maama kiki ekitutuusa ate ku ekyo naga sijja kukkiriza muntu yenna kukolera wano omukolo era bw'oba owulira omukolo gutwale ewuwo no kati ono omuwala bwe yalaba nga bakandudde n'omulenzi n'atandika n'okuvuma kwogera bingingi kati nze nga namanya nti kino okuvuma biki byonna nti nveeko bawaya oba tulwane tebiyamba era nagamba bugambi maama ensonga zino twali zikutte bulungi wano wa taata era tukolerawo kyonna emikolo gwonna guba gwetaagisa ti wano yakikaatiriza nagamba wano temujja kukolerawo kintu kyonna luli twali tutegese wano abaituukibwa okufumbirwa bo tebalijja kukolerawo mikolo oba tekibangawo tekinaba kuba nze waliwo omuwala wange yadde aleeta omusajja nebagezaako bamugambe nti emukolo bagutwalewo tolinawo era byabaddemu bulugu paka benabagambe nedda nze wange wadde wafunda bajja kujja tuulawo tujja kutuulawo kakati nabagamba buli alina omukola agukolera ewuwe nemwabukana kati ono omulenzi okumanya yali mukambwe nnyo n'agamba kakati okuva ne leero mukimanye nze Edward agamba amanya gani ga taata nze Edward ne mugamba naye taata nga teyeeyisa nga gwe bwe weeyisa singa obadde taata nga yatukuŋŋaanyanga teyayogera nga gwe bw'oyogera era nze njogedde biki nga bwakuba mu kifuba bwati
era bwe nagira ne ngamba ene ono omuwala ye kasita yalabanga bitabuse yagamba bugambi bannange saze kulwana kuyomba nze ngenze era n'atambulirawo n'agenda n'andekawo ninde bannyonnyola ngezeko ndabe oba bakkakkana baagaana era nange nenkola ki nentambula nengenda owava wakikomyawo olumbe kati mwaluvaako netukivaako wali kati tulabawo bulabi kuba ne sente zonna ezisoloozebwa mu mayumba kati oyagala save a soul etaasa etya nze mbadde njagala tutabagane tulinda emu wali maama tajja twawula tuli bawamu okujjako ng'ayina agenda zizendala naye njagala kambuuzamu nekino mwafuna ba administrator ebintu byomugenzi mwabiwandiika zino ennyumba zagabanwa oba era bikyali bya famire emu yokka yokka eri ebenefitingamu yokka tewali n'omuntu n'omulala ajjayo kintu oba ki sente be bamanyi oba bazikozesa batya oba kiki naye nga ekikulu kya byonna ebyo byolabye nti simanya balooya bye balimu tujja kufuna looya waabwe naffe nga sevas tujja kufuna looya waffe bakwatagane kwati twagala kola ki kutabaganya so kyetugenda okusooka okutandikirako wabe banaaba mutabaganye olumbe lujja kubaawo lwa muzeeyi kuba naye gyali yadde teboogera babeera balumwa abaana be baleka ku nsi muli basajja bakulu babudde muli basajja b'amaanyi okuba nti temusobola kuba nti mukola ekisinga okusanyusa omuzadde kati mukyasobola kumusabira babudde omu amusabidde wuwe so nga kyandinyumye ennyo nnyo nga kikoleddwa mu maka ge era nga tusa okusaba kwange kuno eri maama ekiseera kinaatuuka nga tulina okutuukako tusaba tubeere bakkakkamu kuba maama anga emyaka nga 6 maama akuze maama akuliridde maama waffe tugenda kusaba tubeere bakkakkamu kuba bino ebintu bikola bigwe ale bino ebintu byansi olume lwa taata ono owokubiri tata muto balwabya bo bakola kati taata ye yaleka ayogedde bwati oli yali tannafa n'agamba abaana be nti nze bwenfanga okuva eri emagombe nga muteekako omusika nagambye eriyo abakyogererawo era ye bwe bakola era waliwo gwe bagamba kati ye musika waabwe naye kyendabyemu ekizibu tata teyali kaddambe bakale diabolo oba anything nti olumbe luno kuba mulina osooka ne mutuula tuwulira nti abaana abala be balonda omusika anabaddira mu bigere anyway bo temunnalonda temusobola kukola lumbe kubanga temusobola batambuza lumbe nga temunnafuna musika kyekisooka andi kati bannawe nga bana abawala abamu bagamba twali tutuddemu ne bagamba ebyo tubiveeko ebyabasika ffenna tuli basika era no bakyogera wekiba neera mubeera balina okuba buli mwana w'omugenzi abamusika kiba kikakasa nti abalina obuvunaanyizibwa ku bintu by'omugenzi neera abeera balina okubeera waani as the administrator wagendanga ngayo nga olaba fayire yeetuula otambula simanyi olamu kalowoozo nti bali balina balitiranga emabega nti olaba tetambula fayire etudde kakati nagendayo enfunda ziwera nga gundi fayiro bwe bagireeta banziramu ate bye baŋŋamba luli kati bino tebinnatuuka tubyagala kakati ate bali be balina ate okukola ki okuleeta okuggyako ekintu ekyali kitambuddeko kyali kintu kimu bwe basaba gundi fotokopi y'ekyapa ne bawandiika ebbaluwa nga bagiwandikira Sale kuba ye yayogera nti weekiri kakati bwe bamala omuwandiikira ne bamuwa 7 days nga amaze okuleeta ekintu ekyo n'addamu balooya ne batwalayo ebbaluwa nga bagamba nti Sale talina ki kyapa naye ekyapa bakibuuze maama we
kati kwe kuddamu ne bawandiika ebbaluwa ebuuza maama we ekyapa. Kati maama we ebyo ne bikoma awo kati biri awo. Ekyapa nagenda mu lands ewa Kiso n'ensaakinga ne bakindaga nga era kiriko mannya ge gataata ng'ate ne baŋŋamba waliwo yali atandise okitataaganya naye amannya ne baŋŋamba ate goono Sale Ivan banga Ivan Sale omumanyi ne mbagamba mumanyi ne bagamba nti yagezaako okitataaganya nga alinga ayagala okisaako caveat naye n'akoma ku stage esooka teyagenda nnyo n'akomaawo naye nga buli kimu poloti biki byonna ngimanyi. Kakati ng'oggyako ebibire kweri ettaka oba balera ebitali ku ttaka eryo ebyamuzeeyi ebizimbe byonna biri ku ttaka lyeryo lyali ddene. Kakati nga tugambye tugenda kubanga tufuna egundi ettaka lya Katale lyenkanawo obunene liri desimolo 25 kiri muno wanene ddala kuba ebizibu kusinziira ku nnyumba zogambye eziriko. Katugenda funa loya waffe tukwatagane ajja kukwatagana ne loya w'abano naye nga tulina kukola ekyo badde nsaba nfune ku ddoboozi lya sisita tumukubireko era sisita tumukubireko gyebaleko nze Sipalo kakati mbadde ndi eno mu nsonga zino ez'ewaka kati nga omukyalo ono abadde alina engeri gy'ayagala okwogeramu naawe. Okwogeramu naawe kakati gyebaleko nnyabo kale amanya nze Maisharamu ya programu ya Save a Soul kati nga mwami Sipala mpitiddemukko ku nsonga zino naye ndabye nga bw'abadde ng'ayogera ennyo nga akoonako okulala kwa taata gwe gwe baayitanga kweganga ndaba odimu nnyo ne njagala nfuneko eddoboozi okuva gy'oli kuba ensonga enkulu nti olumbe luganya okwabizibwa lumwagala lwabizibwe kituufu? Ennyabo ng'ekyokubiri nga ayagala tufune ndowooza entabagano ennungi ne famire eri olumbe olusobole okuvaawo. Ennyabo kati kye kinkubiza ku ssimu eno mpulire ku sayidi yo neme kubeera ku sayidi ya muntu omu. Ennyabo Yennyabo okufuna obutakkaanya awo twafuna obutakkaanya nga muzeeyi yakafa ne tubeera nga twakola ki ne tuteekayo ensonga zaffe yagendako administrator tebatusindikira omubaka n'atuggyako information yonna ne batugamba tutuuze olukiiko olw'okutabagana tutuuleko eka naye bwe twabagamba tubeereyo ekyasoboka ne bagamba tekijja kusobokako olwo nga tufuddeyo eri kaakati awo ne tusigala nga tukoze eki kale ffe tetwakirinaako gundi bwe twatuka okusaba ne twagala okusaba ne tugendayo tubategeeze era enziramu gye baatubatefae kati nze awo wenakomera okukola ki okugenda awo twakomera nze wenakomera okugenda awo akasimanyi oba oyo yagendayo konaye agambye tagendayo naye lwe yakoma kuba babagana okuddamu okulinnyawo. Batugamba kale tebagamba nti oba temuddangamu kulinnya wano naye nga batugamba buli omu asobola oddukola. Yatugamba nti nze bwe ndiba ndutegese ndibabuulira bwe ndiba ntegese okusaba ndibabuulira naye ate n'amaliza ng'agamba buli omu asobola okusabira ewuwe buli omu ayina ewuwe asobola okusabira ewuwe. Okusaba kwa buli omu osobola okusaba naye olumbe eddo luba lulina kukolebwa wamu. Kuba bwe twabagamba omama n'agamba nti baali bategese olumbe bo baali bategese okusaba nga muzeeyi yakafa ennaku ntono naye nga babikolera nga kati bwe babitubuulira ntitwagamba naye mukola mutya ebintu senga tetulina kye tumanyi muba mutulese ebbali tugamba naffe tetujja kubeerawo kuba naffe kitupakata okutegeka ebikwata ku muzeeyi nga ffenna bwe tuli
era ffe ne tugaana okukibeeramu ne babisazaamu kuba baali batugenda nti waliyo okusaba n'okuteekako omusika. Netubagamba ebintu ebituukawo n'okuteekebwako omusika ffe nga tetulina kye tumanyi ekyo naffe tetujja kubeerawo okuleka nga tutudde ne tuteesa ekintu nga ffena tuli wamu nga ffana. Kati ne tujjira kati ku luno bwe twaddayo nga tumugamba maama tutegeke okusaba ne batugamba baategeka ebintu ne boonona ssente kati tetubabuulire ne bagamba bajja kukikola balitubuulira naye kati bwe baatuuka okukikola era tebaatubuulira kuleka waliwo senga waffe yakola ki tetugamba nti waliyo okusaba mujembeerewo tugamba senga tepatise abantu bonna bababuulidde tetujja kubeerayo senga naatwegalina n'agamba basaba mujje mubeerewo netuwuliriza eddoboozi lya senga netubeerawo naye twabeerawo tumaliriza okusaba twasanga kutandise ne tumaliriza okusaba netutaawayo era tetwalya mmere tugamba kasita tumaze okusaba katugende ne maama tetumugamba mukulu waffe omu n'amugamba maama tiwatuyise nti yesaabayise nina ensonga zange ati awo wetwagirira awo tetuyaddamu kukola ki tetuddangayo kugenda waka kubanga ebiba ku byempulidde byonna bwe biba nga biri ku sayidi emu tebinnagabanwa kati famire emu yokka yebenefitinga yensonga kuba olumbe luno nga terunnabaawo abaana basigadde bonna tebalina kye bajja kugabana kati kuba ensonga ya municipal atugambye abadde asaba kuba wendabyeko ku meetings ze mwatuula nga mwalimu looya looya ali wa famire ya maama kati nze mbadde tugenda mukwasagana ne looya waffe kuba ekiriwo kyalumbe kolebwa batuule babayite basobole okulaba nti olumbe luno lugenda mu maaso kwa municipal kyabadde asabye kwamubuuza oyagala kati ffe abasebaso tukuyambe tutya nagamba kyasaba kutabaganya ekisinga okuba ekirungi okutabagana kuno ekunaabaawo n'olumbe lujja kubaawo twakitulooza nk'ebyo nti kuddaawo bakugabana obakola ki tetwalinga ffe ekiroozi kyaffe kyali nti kubeera ebintu obanga mukulaakulanyiza waka ne mubeera nga mukolera wamu nga famire naye ne bigenda bwe bityo ne bagamba twali twagala kutonda twali tusaba byaffe ekitaaliwo kale kati ngenda kwogerako ne looya endowooza era ajja kubayita okola gundi ye asooka alyoka awandiike abawandiikire kubanga nze nali namugamba nti oba bayinza okubaako engeri oba endala gyoba gye tukikola kuba maama main issue gyagamba era gyawoza gyayogera mbu bamutwala mu kooti kati nemugamba ate era bweweyongerayo mu bundi ate endala tayongere kuba twali tugaye tumuwemu obudde tubawe obudde fetusirike anti kati era kuba ebbanga ppanvu myaka emeka 3 4 ebbanga libadde nate nga terikivaayo terikivaayo kati ye ne waaba anyiize tamututte mu kkooti amateeka gasigala mateeka ayina okgenda okitegeeza nti omuntu anoonya bwenkanya era alina okukola ekiba kirina okukolebwa kale nnyabo nenza okuwulizaako mu Buganda wafani Marion obedda gwe boogerako ennyo tubadda njagala nnyo okola ki Naalongo Naalongo no nange njagala okubeera Naalongo bannange waliwo nagenda okuseka njagala okubeera Naalongo era mupe ku ssaala nze gwe mulaba njagala okubeera Naalongo nkutumiddeko nnyo Naalongo Marion obudoboozi omukyala muliwulidde talina kyayawukanye omwami obedda byakola ki obedda byatugamba naye katusabe nti ebintu bino bigenda kubanga biggwa mangu ngenda kusaba chairman wetujja tubeere bakkakkamu tubeere bagonvu okkaayana ennyo tekirina kye kituyamba wabula okuteesa obuteesa kuba buli omu tomanyi ddira ogenda osobola n'okkaayanira ekintu ng'enkya ate gw'ogenda ovaawo okirikewo n'olw'ensonga eyo mbadde tugenda kusiibula simanyi obwenda abantu bayagala okwebazaako nga sinnaba kuggalawo kuba layika obutalo tolubaddeemu omulabi wange omulungi mu kaseera kano ngenda kufuna ku ssimu ya maama njagala tukwire ku maama tubule ku ddoboozi lya maama kuba maama yeetolererwako ensonga eno kampulire ku maama ye kyagamba tumanye ddala akyalina obusungu osanga yakkakkana dda ng'abaana naye ali awo ddala ng'abalinze bulinzi nti bwe bakomerawo tugenda tutuula ku mmeeza emu nga we bagamba nti omukulu tasobya ayinza okuba nga yakkakkana mu mutima naye ng'okwata essimu nagamba nti munnaye kankubire esipalo jangu tukolewe tuti
nga kiyinza okuba nga ky'omukaluubirire naye ng'ate tunayogerako naye ayinza okugamba obudde bwonna nange mbadde mbalindiridde. Queen Mother, save a soul. Hello. Andi. Osibye otya omukadde? Ndi nnyabo. Ngamba ki? Ndi bulungi nnyabo. Ani ono? Baptamayi. Njoga ne namwandu wa mugezi Edward Wabuti. Nsanyusa okuwuliza mukadde. Kati waliwo ensonga abaana b'omugenzi abakulu gye baleeseko mu ofiisi yaffe ku nsonga y'okwabya olumbe. Batuyitiddemu mu bingi bingi ebyaliwoko naye nga ne basembayo nga basaba mukwatagane olumbe lusobole okuva mu ddiiro naye nga badde bagamba mbu gwe oba ne sale waliwoko ebiremesa. Baani abagenda mu kooti ne bampaabira baani. Baani abasooka ne bagenda bampaabira mbu nabba ettaka nabba bikinga baani nze bamanyi ngaani. Anti bali baana bo anisipalo? Ne baneefuulira sibamanyi. Maama anti kati bakkakkanye omuzadde asigala muzadde. Okusooka twagenda mu kooti ne bagamba mugende mukakkane ne bagenda mu maaso okuntwala mu kooti nga banvuma bamanyira bampooniga tojja kubeerawo awo ate kati. Anti kati maama? Maama tubadde tusaba anti kati olumbe tuyagala olumbe lw'omwami lwabizibwe. Tetwalya nyinge tusaba busabi. Bannakenya tebalya nyinge sirabangako ku lumbe nfumbeyo emyaka 4 n'okusoba sirabanga nga we baabirya olumbe. Kati bo tebaba na musika tobeera waddira muntu mu bigere. Ab'Ekenya tebalya nyinge ekirabangako. Kati eyo bannakenya ebintu by'omugenzi babeera omugenzi singa aba afudde abaana be babeera babigabanya batya? Akati gw'ombuuza ngaani gwani? Maama nakweyanjulidde nga ntandika nagamba ekitongole ekirwanirizi kya ddembe nyekugamba yenze mpitibwa maayi. Nze kati mpuliriza abakulu bali abatutwala waggulu gyendi gwe nnina okuwuliriza kati gwe sibamanyi. Anti bikwataganidde wamu ti fayiro zonna zitutuuseeko ku mmeeza we mwakoma na basonyiwe. Basonyiwe ku lwabbaawo. Singa batukola okusooka. Kubanga era bano baana bo era baba boogera bagamba maama tebannakujja okukunyomoolako. Bade bambuuza bambadalirako obubadali ate nga nabalera nga bato nabasanga myaka era bagambye wabalera abayisa bulungi nnyo era bagambye tebakulinaako obuzibu wabula ensobi yagirawo taata ng'agenda okufaawo tamanyi. Bafuuka misota bafuuka batemu bafuuka balabe bakwagaliza kufa. Maama badde nsaba tukkakkane. Maama badde nsaba ompeeyo olunaku lw'onoba n'obudde nzije twogeremukko. Nja kumala kubirabamu naye kati kumala gafikiza bintu. Kale yeno ennamba yange onooba oyogeddeko ne sale tulabe nga gye tukiwunzi kakive mu ddiiro n'omugenzi asanyuke. Sale mwana nze nsalawo. Anti gongambye sale nti ongambye ogenda soka zogeramu ne sale kyova nange gwenjuliriza. Nenze baana abo bantusa bulungi. Kakkana maama oli muzadde. Kakkana lwaki tebakkakana babuuze nti mwe mwali mugenda mu kooti nga temwakkakkana nga muli ku maama. Anti luli kati nabo baalina obusungu kati luli baalina obusungu nga bali banoonya bwenkanya naye kati bali baagala kiki bagiri tebaali baagala kati bakkakkanye maama. Tebakakkanire. Anti ensonga lwaki twagala tujje kivula nkugambye era seeno twagala tujje maama. Baana abo gwe obalaba beeteekaako essaawa ayinza n'okutema ekiso. Maama tebasobola naawe tebajja kuba ate ewaka gwe wabagobawo. Nze nabagoba nga mbagobera ki? Bajjako ne mbagoba bakakasa.
batyawo batiirawo ddala kuba embeera ani abagoba tibagobangako mwana n'obwo batandika kunnejjako mpola tebambuuza bampitako obuyisi bakola bye baagala anti nesole mukambwe nnyo temukambwe talina bukambwe abo bennyininyini abo beewoomyawoomya abo anti olwakufunye bazaawo ne beewoomyawoomya naye babi nnyo ate oyo omulenzi oyo omukulukulu aliko yakulemberanga banne kale maama tujja kwogera kase ekirungi oli administrator naye administrator ba administrator tumalirize ensonga gwe njagala okwogera naye gwe njagala saagala kwogera namwange oyagala kwogera nayo sipalo maama gweyagala okwogera naye eddoboozi lya maama oyodde okwogerako ne maama mugobe abe mwamuvumaavuma ate kumuvuma tutya kale eryo libadde eddoboozi lya maama ng'omuntu yenna ndoza naye yanyiiga sipalo mwama mwamuvumamu mwama mwamugoba ewaka maama tetumuvumangako ate maama kisoboka okuba nga akyaliwokko naye era otuuka nomanyi kati nga wogambye tuyagala biggwewo katusebe mukama agenda kutuyamba naye maama oba olaba epuroguramu eno tukusaba biggwewo abantu basooka ne bafuna obusungu awo ne bazimba ate buli wokkakkana olaba ng'ofuna n'emirembe mu mutima kati ne bwalaba omuntu omwana oba afaanana sipalo oba alabaani omutima gukukyemuka ono bwalaba kwegamba embeera eyo tenyuma nnyo tugenda kusala amagezi tulabe nti eggwawo insha allah omulabi wange omulungi ebadde program Save a Soul Taasa Omwoyo nange maisha mu Queen Mother mami w'abalungi second last born wa maama senga w'abangi lujegere njagala tusinkane wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa zezimu gwe yasiba programu zaffe genda ku YouTube channel yaffe eya Save a Soul ojja kubanga zonna osobola okuziraba mbeere bulungi mbaagala nnyo tusinkane wiiki ejja oyita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona nkubira ngamba taata maama yangabye mbw ate simanyi taata wa kulisi nange taata wange ate yakabiŋŋamba tata jange onkime yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul Taasa Omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga.